ayogera gye tuli yatubulidde ebintu bingi. Waliwo ababaka be tutalabyeko. Waliwo ababaka be twalabye nga bali naye. Waliwo ababaka baffe be tutalabyeko. Njagala okusaba mujjukire twasooka ku social media ne tubagamba ababaka baffe beekutuddemu. Waliwo ttiimu Mpuuga, waliwo ttiimu Ssenyonyi. Nga ttiimu Mpuuga ye ttiimu Museveni, ttiimu Mpuuga ye ttiimu Amongo, simenya Amongi. Kati tugambe nti abatabaddewo be ba ttiimu Mpuuga. Leader of opposition Honorable Joel Ssenyonyi ayongedde kikakasa nti mu bukulembeze bwe okubeera nga ye leader of opposition aliwo, ayongedde okulaba ababaka abali ku kibiina kya National Unity Platform naye ng'ate tebakkiririza mu bikolwa bye, abasigala ne ttiimu ya Mwami Mpuuga, kubanga waliwo ttiimu Mpuuga ne ttiimu Joel Ssenyonyi. Joel Ssenyonyi mu lukuŋŋaana lwakubiri ne bannamawulire akakasizza ekintu kino nti ye enkola ye ey'emirimu ababaka bangi batunuulira nga bamuyisaamu amaaso naye ate n'abasaasira kubanga yaweebwa obwa leader of opposition ekyo tebagenda kukisazaamu. Ebikolwa byabwe bagatta ne Mwami Mpuuga nga bafoosingibwa nti mugeza ne mulinnya mu miitingi za Joel Ssenyonyi. Bagezaako okwagala okumulemesa emirimu okulaga obunafu bwe nti woofiisi eyamuweebwa emusinga obuzito. Agamba nti ye bino tabitidde era agenda kugenda maaso n'okukakkalabya emirimu gye. Abawulira nti bali ku opposition bajja kugenda naye kyabagamba. Abawulira nti baagala Mwami Museveni okubeera nga yabeera mu buyinza paka lwalifa era nabo beeraze dda kuba miitingi zaakubye zimaze bumaze omulaga nti gundi ne gundi tebatulangako mu miitingi gy'empise. Ekyo kiba kikulaga bulazi lwatu nti abo tebakkiririza mu bikolwa bye. Mwami Kyagulanyi yakugamba lubereberye nti tubawadde kaadi zaffe naye tuli balabira ku bikolwa byabwe. Ebikolwa byabwe eyolese lwatu nti bo si baamuffe balina gwe bakkiririzaamu. Eno mu NUP bajja buzzi kunoonya bifo, bwe bamala okubifuna balaba nga baatuuka gye balaga. Haji Ssettuba omusomi w'edduwa tutambula naye mu pulogulaamu zaffe nkujjukiza nti Haji Ssettuba bangi basomeddeko ku dduwa ze era ne zikyusa obulamu bwabwe. Naawe abadde tannabamukubira ku ssimu mufune ku ssimu eri 0703 31 39 25 bw'omukubirako naawe ajja kusomera ku dduwa ze okyuse obulamu. Be ba ttiimu Mpuuga. Ekyo kye twagala okumanya. Era tetwagala NUP tetwagala kutukweka leero bintu kubanga ffe n'obwo mubikweka tubivumbula. Kye tuba twagala kiri eki official statement kuba tubimanyi era tubireeta ne tubibuulira abantu. Era ababyewuunya nga bituuseewo ffe betwewuunya. Twagala kumanya Nambooze teyabaddewo, Mwanga Kivumbi teyabaddewo, Mpuuga teyabaddewo, Mulima Mayuni teyabaddewo, Hildamani saamulabye oba nze yalabye obubi, Kayemba Solo saamulabye. Abo be ba ttiimu Mpuuga. Ffe kyokka kye twagala. Nabukenya Sam never nange nze mbuuza olutalo lw'okulwanyisa enguzi FDCDP kwe gamba mmwe mwavunda dda kuba temwina we mwogera temuvumirira temukola mutya kwe gamba olutalo lw'okutereza eggwanga lwa NUP yokka kwe gamba ebibiina byonna mubadde mwafa dda NUP tebakujja Uganda yali eggwereddeyo. Teriyo n'omu nalabye FDC Katonga batutwala mu kukola kibiina. Uganda ekizibu kyaffe si bibiina bya byabufuzi. Temutumanyira ttiimu Katonga, temutumanyira nammwe. Ekizibu kyaffe si bibiina byabufuzi bipya. No. Tuli mu kugoba Amonga alina ebifi by'ennyama. Bannange beesije ne banne bagenze kulonkinga kibiina era ensonga 6 ez'ekibiina ekipya. Naye mmwe basajja mmwe bannange basajja mmwe. Naye ku luno mwagwa mu kikwekweto ky'akawunyemu. Bannabyabufuzi mwagwa mu kikwekweto kyaffe ekyakawunyemu buli
omwengo oguli muli ono kawunye mute mugenda muwona mwagudde mu politiko kawunyemu buli omu agenda kawunyamu emmengo mugenda kawunyamu ekereziya mugenda kawunyamu tukoye tamiro ekkanisa mugenda kawunyamu mulimba bannabyabufuzi mugenda kawunyamu nga tutandika ne opposition kano mugenda kawunyamu kale temusobola kutuwona ne bwe mukubira paapa essimu nabagamba gwali mwaka gwa 2022 nabagamba tewali muntu ayinza okubalokola mu mukono gwaffe ekintu ekyo ani akijjukira Museveni tewali ayinza kumulokola mu mukono gwaffe buli lukya tuwongera kumukaluubiriza bulamu bannabyabufuzi mmwe mwenna babadde batwekwekamu tewali ayinza okubanunula mu mukono gwaffe Katonda yekka yasobola obbataasa ate yandibataasiza ye yabagabudde mu mukono gwaffe eyandibataasiza ate ye awoyo obuyisiramu emizikiti muteekwa kawunyamu mwambala ejjubba naye ate nga mutamidde mugudde mu politiko kawunyemu ababaka abatabaddewo tugambe nti eggulo layini yakubiddwa bano be baffe ekyo kyokka kye twagala okumanya bano be baffe be twalabyeko ffe tubalage ekiddako ffe tetuli ku pressure tetuli ku bwangu mmwe kemutta ffe ketusalire essanja mmwe kemutta ne mukatuwa wali ffe ketusalire essanja layini zaakubiddwa abatabaddewo mmwe balebo MPs mu nuupu ffe tujjeyo kawunyemu era nja kusaba NUP mutubuulire balebo MPs tubamanye tetwagala kwera na muntu gwe tutamanyi kubanga ffe bwe tubyogera olumu abantu balowooza nti tusaaga simanyi tuwugira bamaze kulaba ekipapula ekiri official ekya nuupu nga kyogera nti bannange buli alina empuuga tunulira nnyo ebintu by'olina mu nsawo mu waleti nyweza waleti jawe essimu Mpuuga si mwangu signed by abantu bagamba ate abaana ba social media babadde babyogera bana bulijjo boogera bituufu essimu bwe bayakubulako nga Mpuuga ku mukolo kwali Mpuuga yagambye ku CBS yali ku mukolo bwati nga bagenda omwanjo nagamba tubeebaza mwenna abazze ba MPs n'abayaayi agamba sibanga kulembera abayaayi kiseka n'amugamba gwe baali bagamba MC yali akumanyi nti oli muyaayi wakubadde ekkungi bw'oba wabeerako awantu Mpuuga nga waali n'obulwako ekintu kyo genda mu kabada ya Mpuuga mwekiri ng'olina ekyakubulako nga Mpuuga ku mukolo kwali ow'ekitiibwa Mpuuga bulijjo mbagamba abasajja si baganda nga muwakana abasajja abo Banyarwanda Seggona nnyina fayiro gye ndi mu kukuŋŋaanya Seggona gwe ow'ekitiibwa Seggona simanyi omukungu wa Kabaka Seggona okimanyi nti no oyina omukyala oyina omuwala ow'ekika kyo omuwala omutonga wa kika kyo nga mweddira gumu gwe ow'ekitiibwa w'Emmengo oyina omuwala gwe wafunyisa olubuto n'olugjamu nga wa kika kyo gwe omusajja omuganda ow'Emmengo ngenda okuleetako fayiro wano gwe Seggona mwenna wagudde mu kawunyemu n'ojjamu n'olubuto n'otakoma ku kwagala mwannyoko ate omukungu wa Kabaka Emmengo n'omala n'otta n'omwana mwandibadde mukuza ekintu kyammwe n'olubuto n'olugjamu mbuno ow'ekitiibwa Seggona njagala weegaane nkuleetere ngenda kuleeta edduuka mwe yali ekizimbe kwe yali dduuka namba na buli kimu newe mwabikoleranga
ogudde mu kawunyemu Segona mbuno w'ekitiibwa Mmengo gwe w'ekitiibwa Mmengo n'oyagala mwannyoko mbwe w'ekitiibwa Fairo ku mmeeza you are joking with me kale genda ompaabire mbuno oliroya genda ompaabire Faga amateeka agammwe twagamenyamenya dda gonna constitution yammwe anti nammwe mwagimenya twagimenya dda we mwateeka akawaayiro twateekawo akalala we mwateeka akawaayiro twateekawo akalala genda ompaabire bakuwaanawaana omuwala waali mwannyoko Honorable Ssenyonyi nkusaba ekintu eki otuyambe buyambi Leaders of opposition bonna bakulembedde boddidde mu bigere babadde beeteekako omugugu gwonna ne bagamba batulwanira ffe ne twebaka kyekyo ekibasudde nga balina bye bakukuta nabyo Honorable Ssenyonyi teweesibaako omugugu kubanga oli musajja mutono tojja kugusobola omugugu guwe bannayuganda Kafero yayimba oluyimba n'agamba sisobola ndi mutono ndi mukulu noonya yagamba ate nga sisobola ndi katono awaka wonna wazise mbwe gyali emimwanyi gifuuse emivule agali amasamba agafuuse ani alumanyi olwo oluyimba kati tosobola oli katono nnyo Honorable Ssenyonyi nkwegayiridde tokola bampuuga bye badde bakola mbuffe tutuule batulwanirire ne batutunda buli nsonga giwe bannayuganda okujjako supiika kireeto okiwe bannayuganda gamba bannayuganda mu nnaku 7 ze babawadde twagala supiika palamenti eyogere ku nsonga zino if not Honorable Ssenyonyi oyina obuyinza obukunga Uganda bwegaana yebeegaana toddamu kwetika mugugu guli okutugamba mbuno gwe gwabisobola no kwata ekintu okize mu bannayuganda nze yenteesa yange ekusaba busabi sikulagira buli kintu bannayuganda bagambe bannayuganda nti omukazi agaanye mujje ku lunaku bwe luti mujje 8,000,000 omukazi aveeko bwe bagaana enkya tebajja kukwetamwa kubanga mpulira saagala ebigere bitutte Mpuuga bikutwale mwana wa ssebo tukulinamu essuubi mu maaso eyo ebintu bingi nnyo tukulinamu essuubi buli kintu kiwe bannayuganda nakusaba ensonga y'abasibe abali mu kkomera giwe bannayuganda toddamu kugyetikka saagala bannayuganda bakukubemu bituli kwata ensonga nze bwe ndowooza kwata ensonga y'abannayuganda abali mu makomera ogikwase bannayuganda yita abazadde baabwe yita bannyinaabwe yita buli omu abaagaliza emirembe yita abannakenya yita abantu bonna yita abatanzania yita abakongo abaagaliza Uganda emirembe ku kyokujja abaana abo mu kkomera buli kintu kyonna kiwe bannayuganda nkwegayiridde Ssenyonyi otherwise ojjakera ku makyanga egyali emimwanyi gifuuse emivule kati bannayuganda bagaana okujja wejjeerere gwe kola na bannayuganda bw'onookola ebyoweekitiibwa abaana bakuba atolowooza ogu ajja kujja akoleyo vidiyo emu agambe Ssenyonyi nga namulabye yeetakula ojja wulira omugambo oba guliba mutuufu oba teguliba mutuufu kola ne bannayuganda baapudeti nga buli kintu babuulire MP kyoyo ali tiimu endala gwe mutuwe kuba kino kya people power our power class ffe tuleete kawunyemu tumuwaafuwemu tukubuulire mita z'omwenge zanywedde ziba ziki kilogulaamu tusooke tuzuule anywedde omwenge mayiro mmeka tusooke tumukoleko
okitegedde owekitiibwa Ssenyonyi bw'oba tokoze ekyo bwe baba nga bukyanga olinnya mu palamenti tebakuyitanga mu lukiiko lwonna ensonga zizze mu bannayuganda ekyo kyoba okola buli lunaku kola oba ofuuka bulooga fuuka bulooga gwe jangu otubuulire bwe bibadde deyire ojja kuba wejjeeredde mbadde nyina obutambi bwe njagala obbalaga naye obudde bugenze ekisooka mwalabye bwe batulaze be baleese mu kkooti mbagambye olutalo lugenda kusibuka mu Buganda nga bakuba omuntu wa Buganda nga bakwata abakungu b'omu Buganda mwalabye bwe babaleese mu ntiisa bwe babaleese era n'ebyokwerinda bibadde byanjawulo ani ajjukira Kitatta bwe yajjira ku njegere ne banne byakkirawa ani ajjukira bakitatta bwe bajjira ku njegere ne banne bwe bajjiranga ku njegere era bannayuganda buli omu n'atokomuka oyo Kitatta yankuba oyo Kitatta yanziba oyo Kitatta yakola bwati era ku luno bamwina byakkirawa ebikadde ebibaddewo bituyigirize ku biriwo mujjukira Museveni bwe yakwata abaana ba Nuupu abeekalangala n'abaleeteranga ku njegere ng'amagulu gonna batambula bwe bati bonna batambula lumu bwe kuba kutwala ono atwala ddyo nekono zyu bonna lumu n'amala okutuusayo n'ojjano na munne zyu n'amala olinnya n'atwala zyu omu n'amala asika okugulu ng'ate omulala teyakusitudde kigo ng'abaleetanga abasimanyi abalya mu nsi olukwe byakkirawa bibyo mu Buganda mubirabye nabagamba oyo omusajja tagenda kuddayo kubeera kyekimu gwe baayita ne bamwambululako ekintu wuuyo kati ali ku Soroti agambye abasiraamu mwenna musinika ebinnyo pasita Bujjinga abeerewo kuba ate ye si musiraamu naye ate ye amuwaanye Museveni bwe yali ayogera yamugamba kati naawe olinga nze nze njabbi bagamba mbirekewo mujja biraba mpola oyo yawedde nabadde njawo nga Kelvin Kayanja ajagamba omusajja kati mugagga muzibu nnyo alina kabanga lyezi muggulire ekkubo omusajja yagagga wadde dda temuggwamu maanyi mwe mukwate bukwasi batemu gavumenti ekuyireko ne mmanya mukimanyi nti nno emmotoka eyanona abo abantu be baakuba emmotoka eyabanona eya 99 mumanyi nti teyalina namba puleti ddayo olabe vidiyo mukimanyi nti emmotoka eyo teyalina namba puleti 99 eyo teyalina namba puleti kyo mwakigoberedde ne mukiraba ddayo olabe vidiyo eyo obudde bugenze njagala genda mu kigambo kya Katonda vidiyo ya leero yakolewa kigambo kya Katonda mugalale naagiraba naagisangayo mangu nasobola ogiraba mugalale musoke munindeko Mukama nyambe bannange njirabe naye nga ndisiibinga meseji nyingi nnyo olunaku Mukama nyambe njifune bannange Yezu Maria Yosefu
Vidi yembuzi sisobola giraba wonna ate wali. Katugende mu maaso. Vidi yembuzi nja kugibateerayo. Nja kugibateerayo. Ulira najja luli ne mbagamba nti nno Museveni yakozesa abapoliisi n'abamagye okutematema abantu b'e Masaka. Agenda abeeliminatinga mpola. Era omu bwe yakizuula ye n'adduka n'agenda ayingira e Sudan, e Congo, Tanzania, Kenya, Rwanda, Burundi, Djibouti, South America. Ali eyo yeekwese. Ndi mu kwogerezeganya naye okufuna ebintu byonna bamukubira essimu nga bamugamba adde Uganda. Buli wolaba owa poliisi afudde mu bintu ebitategeerekeka baeliminatinga bujulizi bw'abasirikale abatema ebijambiya. I repeat. Mwalabye amawulire g'eggulo bwe batugamba mbuno mbu owa poliisi simanyi seeta simanyi wa mukono wa mbu yatutte ekizibiti ky'omusibe kya mitwalo 8 n'agenda azisiba beeti. Mbu n'agenda n'azisiba beeti omuyindi n'azirya. Mbu omuyindi olwaziridde mbu ne yeetuga. Era bayanguye okutugamba mbu abeewaabwe bagamba mbunno bakulimba. Waliwo omuntu akuba wano direct. Wamma wulira. Tewaliyo wa poliisi tebakulimba wabula network etawanyiza video y'olwaliro ku YouTube n'ekamala bukamazi. YouTube. Munamalako mmwe. YouTube mulabika mulemereddwa embeera y'obudde. Mbadde nkyalindako bano aba YouTube naye ndowooza kati bateredde. Tikwe YouTube tugende mu maaso.
okujjako nga tokolangako ku poliisi nga tokolangamuko mu poliisi gwe basobola okulimba. Tewali musirikale asobola kufuluma na kizibiti ekyo tebakikulimba. Tewaliwo musirikale okujjako nga DPC oba OC tewaliwo ataba abasirikale abakulu nga ategedde nti waliwo omuntu asibiddwa mukomera n'ekyo ekizibiti. Abamu bamanyi n'okubijja wano mu ofiisi we birina okubeera ne bibeera mu ofiisi z'aba DPC ba OC abanene. Tewali mukwerege azanya beeti bw'asobola kufuluma na kizibiti kya musibe okujjako nga tokolerangako ku poliisi bo gwe basobola okulimba. Eiza ezo sente bazitutte ne batta omukwerege. Obwavu bwe baliko wa poliisi emitwalo 8 akutta. Omupoliisi ku mitwalo 8 akutta kubanga azikolera omwaka mulamba mu musaala. Njagala tubasimbise layini bonna tugende waabwe waka oba ku akawunti kuliko ayina 8 including enanga. Enanga yabba sente za landiroodi n'adduka nga landiroodi amubanja emyezi emeka. Senga yali ayina 8 ku akawunti teyandisasudde yaleeta wirubale ekiro n'atikako ebintu bye n'adduka emisinde n'agenda ne yeebaka mu mama yingia pole. Nagamba enanga njagala enanga yeegaane mukola ekintu kyalifa teyerabidde. Enanga yadduka kiro n'agaana okusasula esente za landiroodi. N'aleka nga atiisiza abapangisa. Omupangisa n'angamba wire bwenfa enanga yagenda okubanzise kiki. Enanga agambye embuno siyogera ebintu ne Yesu bikugambye. Omupangisa n'angamba tobulirako omuntu yenna. Siri kyogera ekyo ekintu. Siri kyogera newe nti enanga yadduka simanyi mbuno ne sente. Sisobola kukyogera ebimu ku bintu bye ngenda okufa nga soogedde. Oba onzanyisa nno. Nadduka ku nyumba njagala tubaaze buli omu ateekaawo gundi akawunti ye kuliko ayina emitwalo 8 kati DPC asobola okutta omuntu ku mitwalo 8. If not oyo yali omu ku be baali mu kweliminatinga abatematema abantu e Masaka. Kubanga bateeka okuteekawo embeera bateeka okuteekawo ensonga. Oyo ne bamunyiga n'agenda. Munnaabwe yadduka ali mu ggwanga lya Saudi America. Yadduka kugenda kwetaasa nkugambye emitwalo 8 ng'ogiwadde ochola afukamira n'akwebaza. Ochola ate olwo enanga. Ate olwo oyo omukwerege naye talina bwe yabadde ayinza kufuluma n'emitwalo 8 okakasa. Eiza abanene be bagitutte ne bakwata ono ne bamusaddaaka n'abeera akaliga k'ekibi. Oba bamutidde kiri era bw'oba omanyi oli mu foosi nga watematema ku bantu b'e Masaka. Museveni oyo alina ebintu ebimugoba. Museveni ali mu kubonaabona n'ekintu kya Novemba 18 ne 19 2020. Kyekimukola olwaleero okimanyi. Waliwo olutalo olwabaluseewo wakati wa Balamu ne famire ya Museveni okulya sente z'omulenzi yabasuubiza mbu wanatuukira 2024 ng'amutambuza Uganda yonna mbusimanyi mbu nga bamwagala. Bamubuuza naye mbwe bannamasaka leka nsooke nzire ku bannamasaka nze mbuuza. Bannamasaka mwali mulabyeko omuntu wa famire ya Museveni? Oyo simanyi mukazi we, simanyi Museveni, simanyi abaana ba Museveni. Wali olabyeko nga bali ku bintu ebyo bya Muhoozi. Kyogamba mmwe ab'e Masaka mwagala nnyo Muhoozi okusinga baganda be. Yeetooloddwa bafere, Batoyota, Basodo, Babalamu, Bagashumba ababbi. Gashumba yagambye n'amala asanga mukazi we nga alaba akazanyo ku TV mbuno banga yasabye. Ne bamubuuza nti mukazi waani Shira. Maama nnyabo Katonda akyogere nti no Shira. Gashumba olina omukazi? Yonnange mbune nsanga mukazi wange.
oba Dani Magic atuuse waku kukufunira gasumba omukazi